kakusaba gwe muganda wange ng'oli ku social media toddamu ku sharinga kintu kyonna ekiyitibwa ekyo omuvubuka gwe bayita amannya gagenze manyi omutwe gukola nnyo mala omulabo toddamu ku sharinga kintu kyonna ky'omuntu gwe bayita kankaka nkiddamu totawaana kuddamu ku sharinga ku postinga kwogera ku kintu kyonna ky'omuvubuka gwe bayita kankaka nabagamba dda kankaka mukozi wa iso kankaka alina files ezimuvunaanyizibwa ku bantu abaziba misinga n'abantu abazibattibwa naye n'osanga omuntu nga postinga ekintu kya kankaka abisharinga abiwuliza n'obuuza ono ye mulalu oba oli kankaka ye mulalu ngenda kusaba ekintu kyonna ekikyosanga kirimu kankaka don't post don't share oyo state agent kubanga abaanoonya ekintu kimu tagetezebwa muntu okukolako interview n'okusaanyaawo esaazo lyabaleetedde ekibozibozi kya muzeeyi Kibalama muzeeyi Kibalama oyo diversion ebintu ebyo byonna yabikola n'abiteekawo musajja mukulu alina okugenda okukola okutuuka lwanaakaddiwa so ebibozibozi byonna bye batandise okuleeta omuvubuka byaleetaleeta byonna diversion oyo omuvubuka muveeko temuddamu kusharinga bintu by'oyo omuvubuka kankaka musajja wa iso alina emikono mingi mu bantu abafudde n'ababuziddwawo mumulaba nga yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo ye ekibamusomesa kwekaza ng'era abaakaba bwe baba ngenda kukusaba toddamu kusharinga kintu kya kankaka kubanga oyo state agent wa iso akola nnyo obutaweera okufuna tageti za Museveni n'okutta bannayuganda mu ngeri esoboka kati mbategeezezza oyo muveeko 1 ngenda kukusaba ekibozibozi ky'omuvubuka gwe bayita Wizo Manizo ne promoter Nobert bambi temukitambuza ezo stanti bazikola nga bulijjo okukwata amawulire lwaki gamba nti stanti mu Uganda teriyo muyimbi gw'osobola kutwala kuorganizingira Kivu nga tewamusasudde ssente era agenda okujogama nti agenda kulinnya ku stage nga ssente ze almost 70% wazimuwadde gwoba promoter kikusaze he or she doesn't care your loss ompulira bulungi nnyo mu Uganda teri muyimbi asobola kujja ku stage ku performinga nga tewamuwadde ssente ze almost 70%. Okitegeera bulungi nnyo kati goba bataddemu diversion yabwe ne stunt yabwe y'oluyimwe nali mubuukira mbu akubye oluyi no ekyo kyabadde kipange bulungi kubanga already bonna ba state agent oyo musajja Nobert mukozi wa state mumanyi bulungi nnyo Wizo bwe yavaayo okukola concert gye baakola yagira mu kyambalo kya Pirao mu Mine State Mafia family ono nabo gimanyi nti siti aba mafias kati kikigwe ekikulowoolezo otandika okukwata videos sasa nti bamukubye please njala mberenga abantu abakulu teri muyimbi mu Uganda asobola agenda ku stage kuba forming nga tebamuwadde ssente ate nekira twandigambye nti balinayo ekivulu kye bategese bakoze stand no tebalina kivulu kirala okitegeera amateeka bagamanyi nti omuntu bwakwasa utinga ogenda ku police n'omuwaabira ne mumuganya okutegeera diversion unoosanga olinga postinze ekintu akitambuza bamukubye total nonsense baba ajja ku kintu kyekiteezi kubanga ekintu kinene nnyo nkidda muteri muyimbi kabeera upcoming asobola kujja ku kivulu nga tebamusasudde lwaki babeera upcoming bamuwa amafuta oba bamuwa emitwalo gye 10 najja nayimba nali teri muyimbi asobola kuperforming nga tebamuwadde ssente kankuwa ekyokulabeko kotegere nti start bukyanga show eggwa let assume nti show yaggwa kigenda mu wiki ndowooza kigenda doza mu wiki nga 2 ku 3 bale tebamuwanga ssente kyokka nga ekiro kyennyini basoloza ssente baba basoloza nga zagenze dda ku account kubanga batundanga ticket gw'oŋŋamba otya tebamusasulanga naawe n'oleeta engala biyumbo bamukubye oluyi kikyemuliko kale njala bagamba mubeere mu bintu ebigasa woosanga ekintu kyonna ekitakwataga kikiringa ekibozibozi kya Zali nabaga Zali state mafia state agent bamukozesa buli kintu omuntu yenna kasitula nga omuntu yali ayogedde ku kintu ekyamuko kyagulanye tayogera nsonga za ggwanga wabula nga tava ku social media akola story after story tomuwanga budde manya nti oyo babanyiga kali bamuga gwokola kino gwokola kiri kubanga iyo program weeri ewoliwo sponsored by Salim Musale
ne Semwai ne Iso kola stands okujja abantu kumulamwa zo mu kitegedde bulungi tufokasinge ku bintu ebirimu amakulu niye mubera ku diversion after diversion okitegera Minister of Ethics and Integrity weri ekola niyo omuntu najja ku live ku TikTok muwala munajjamu akalega najjamu n'empale n'abalago ebitundu by'ekyama nombuuza nti etteeka terikola nti gyeriri okitegedde so njala baga bane mufokasinge ku national issues mu mafia system buli kimu kisoboka basobola okukola ekintu n'owuunya kino ekyo kyova Yoweri Museveni afuba nnyo okumala Abaganda obamalamu empisa n'ekitiibwa nti muli cheap nnyo to the extent mutandise okujja ku TV mu kawo bwavu naye nga mukimanyi bulungi abalumye bwavu ate Museveni kennyini awo sigenda kulwawo nfuddewo kati ndowooza katutandike emwagala ennyo aziikiddwa olwaliro ewaabwe kitalo nnyo ekyokufiibwa jjajja pulezidenti mukama amuwummuza mirembe alese eggwanga terikyuse naye ffenna lyekkubo enjawulo ya budde abadde tebamanyi muzeeyo ono kammala gikuwona eddakiika sekendi 3 zokka tugende mu maaso twebaziisa olwaliro ye yajje pulezidenti mu ggwanga erya Canada ajje asobole okubeera mu kuziika yono muzeeyi That one is called Shalom. This one is Solomon. That's your eldest great grandson. This one is Suri. Yes, it is me. May I confirm? Yes, it is me. Kati abatamanyi Luganda n'abalumanyi oyo ye jjajja wa Babi kitegeeza nti Mukama babadde amuwadde obulamu nalaba ku muzzukulu nakabirye nakasatu endowooza gwatalabyeko alabye ku muzzukulu wasooka n'abazzukulu b'abazzukulu be bazzukulu bayita muzzukulu nakabirye ekye bayita obulamu Katonda kyakuwa ndowooza kitegedde bulungi nnyo oyo muzeeyi w'olabye ayita ye mujjajja wa Babi kale ne Babi yajja n'abaana be n'abalaga jjajjaawe ekyo bayita obuwangaazi kati muzeeyi afudde naye ku bazzukulu nakabirye sina kindi ayinza okubadde eno bazzukulu nakasatu kibayita okuwangaala kale Mukama muwangaazizza n'amutuusa eyo muzeeyi wummula mirembe alright kati kansookere wano kansubire mumpite ne ku General Kayanja wano ane Mayiga atuuke Bannayuganda ebiseera bwe tujja okwogera naddala abantu Abaganda tuba tetuzze kusiika binyumo bwe twogera ku bantu abakyama bali Mmengo mbagamba nti ffe tetulwanyisa ofisi wa Katikkiro tulwanyisa Mayiga yennyini ng'omuntu olw'obukyamu n'obufere bw'atudde nabwo Mmengo mwenna mumanyi emitimbagano egibeera mu Bulange Mmengo okuli BBS Telefina eyakiiba Freeman ne Mayiga okuli CBS era nga nayo ya Mayiga kati ebitundu 5 ku buli 100 emikutu gino gyefudde ebbere gye mu kulwanyisa muzzukulu wa Buganda n'okukola bo bwe baagala nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka n'okubikira Abaganda mwenna nti mu wiiki eno yennyini gye tutandika n'eri gye tufindikidde twagwiramu bitalo 2 bye biriwa okusookera ddala bazzukulu b'amaziga beddera empindi ekitalo nnyo ekyokufiirwa jjajjaffe omutaka Kamyoka Mugalu ow'eggunda Buyokwe Kyaggwe eyaterekeddwa naye ekyensonyi nti tewamuwuliddeko nga bamubika oba Mayiga abikira Abaganda oba ategeeza ku Ssaabasajja Kabaka w'Obuganda bonna okumanya kale jjajjaffe Kamyoka Mugalu munnange yaterekeddwa naye Obuganda tebumanyi kitalo nnyo ddala kano bwe mu ku butambi nga bamugenda omutereka abatasobodde birado bitegeera ono ke kano wana akatambi nga bagenda omutereka
awo nga mutwala omutereka naye ekyewuunyisa nti abatudde Mmengo bo tebasobodde kutegeeza bantu era yono wano. Lwadde terubusa ate wattu jjajjaffe omulala omutaka Ssebuguzi Buganda